ngamba njagala kumpaako. Mukwano ng'omusajja tudda mu kulwana ayagala muweeko ku kisododo tewaliiwo maada. Oyo muvubuka bamuyita Akram koza after twamala ne tracking enamba ye biki ne tuzuula nga ge gamanya gakozesa. So okunziba kyajja bwe kiti we nava ku kyeyo natuuka wano e Uganda nasooka nemberawo emyezi oba gyali 3 ku 4 nentuuka ne ngana naye Olivia nina ofuna ekyokukola. Kati nze nganze before nga sinagenda ku kyeyo nalinga nkola mobile money nga n'ekirala nalinga nkola makeup. Kati ne ngamba naye lwaki sifuna ekifo nenkola ki nentekawo ka business ka makeup. Kati waliwo omuvubuka eyansalanga enjala eyo mu town nga sinagenda ku kyeyo. So nakwata ekubo nengenda nemmutuukako nemugana ye njagala tandikawo ka business ka saloon tetusobola gabana waneenu like partitioning the shop nembanga tugabana rent. Nagamba it's okay. Nembeeraawo ne ntekawo ka business nga bwe mbimanyi netandika okuyiiya mpola mpola. So nga omanyi nti omuntu bw'obeera n'edduuka oluusi oteekako katugeze Olivia Beauty Parlor noteekako nti for more inquiries call on this number. Kati nga kuliko enamba zange. So nali ndi awo wanudde nga nfuna phone call nga omusajja ankubira nga ngamba ono Olivia konze yeyenze nga ngamba nina mukazi wange yeetaga mukolako makeup netukanya ku kya ssente netukanya ne ku kya transport nangamba it's okay nangamba jangu naye nga akozesa WhatsApp call konze it's okay. Kati nga profile pic ye tekuli kifaananyi tekuli iki nze saabifaako koze obudde bwali bukyali nga mubuuza side wa nga ngamba jangu side ze neegayaza munange nga nkwata makeup kit yange mpaka gayaza. We natuuka yali garden sijja jogera linnya. Kati we natuukawo awo namukubira direct call ne muganzu no ntuuse so ndagirira bulungi nagayingira bwoti ne bwoti mukazi wange ojja musanga ayambadde bwati ne bwati era we nayingira nensanga ngo mukazi atudde ne mukolako bulungi nnyo omukazi nangamba munange leero birthday yange biki we namaliza omukolako nga nsasula. Bwe yamala okunsasula munange nga nfuluma mu kufuluma nga wono gamba nti ofulumye mu kifo bayina ababoda we bastaginga like nga purposely bakolamu ekifo nga nkwatawo boda nkole ki nzire ewaka. Kati bwe twava ku garden mpaka ku Gayaza Road. We twatuuka ku Gayaza Road nga tusangawo omuvubuka muwanvu ayambadde saabifaako kuba obudde bwali bukyali. I think ozaali ziweze essaawa nga mu kitundu ng'omuvubuka agamba nange bana nsaba muntwaleko. Saabifaako nkute makeup kit yange n'akasawo kange munange nga gaya atuula waboda nga atuvuga. Kati nze mbeera bweyogerere. Kati owa boda kyabagamba nti lwaki tetugenda ne tuyita ku kidde ekira. Kati abamanyi Gayaza Road waliwo awo junction wotuka waliwo ekidde ekira oba ekirala kiddawa I don't remember. So nga tukwata ekidde ekira. Bwe twatuuka ku ekidde ekira nga nze siina kye ndowooza kuba nze tebanzibangako. Twatuuka we tutuuka nga owa boda agamba banaye piki eweddemu amafuta musooke muveeko ngiwunzike. Mukwano mu kugivaako bwe nti omusajja ono yennyini oyo Akram ngenda dduba walonna obutya we nafuna ekyo ekifaananyi kye yava ku boda kubanga ye yali antuddeko emabega yankuba oluyolwa n'empunga nali mu bigatto byange. Sister nge yabimpa yabijja Sudan byali biwanvumuko weebiti ebyo yasooka n'abiwamba n'abiwa owa boda ne makeup kit. Kati awo waliwo something like a swamp n'alyoka nzikirizawo mu that swamp whatever n'alyoka ngamba mpa essimu mpa ne ssente. Kati mukunzijjako essimu yaŋŋamba ebigambo bino wammanga yaŋŋamba mpa ssente mukazi wange zaakuwadde. Awo we nategeerera nti ye mubbi obwedda gwenjogera naye okuva ku dduuka. Kati we yamaliriza okunsaba ezo ssente mukazi we ze yampadde ne mugaa ssente ziri mu kasawo buli kimu nkikuwadde bambi nkusaba ondeke nkole ki ŋŋende naye ng'omubbi olowooza aba ayagala kuleka ogende bw'otyo. Awo nga ngamba njagala kumpaako. Mukwano ng'omusajja tudda mu kulwana ayagala muweeko ku kisododo tewaliiwo maada. Omusajja yantuga
olwono ng'omukono ogumu guli mu bulago wano, omulala gulwana naki na bisambi asobole okubyawuluza bw'ati ayingire. Kati nga buli lwagezaako okujja omukono wano eno adde ku bisambi byombi asobole okubigira bw'ati ng'agezaako okubba enduulu. Kati awo omukono ogumu yagulemeza wano kwe nkuntuga ennyo, omulala ne gukola ki, ne gulwana n'ebisambi. Twalwana nno okumala akaseera, naye kyamazima kiri nti singa owa boda teyaliiko, oyo musajja n'alifaafaganye naye, naye muli kyanzijiranga mu mutwe ne ŋŋamba we naamukola ekintu, owa boda we najja ne banegattako babiri ne bantugira wano, nja kufa bubi nnyo. Kati munaye kye nakola ng'omusajja tulwana, kati ye kye yakola yalaba nga tajja kumalako nange, ng'alaba okuyingira kugaanye. Kye yakola ng'addamu kuntuga. Sijjukira yantuga nentuuka nga singa yali wakunkozesa yali nkozeseza by then, cause natuuka nga emikono egyali gimukutteko bwe bati nga amanyi gampweddemu. Kati ye nadda mu kuntuga kubanga ye yaŋŋamba kimu ŋŋenda kutuga nkutte kusuule wano. Muli ne ndabira ddala ng'obulamu bugenzi kubanga yantuga nentuuka ne mbanga ali mu kuloota, amaanyi ne ganzigwamu. Kati mu kuloota awo nawulira kimu ng'agamba wa boda we tugende. Awo ne mpulira nga piki yaabwe esimbula. Nasigala awo for some good minutes nga sikyamanyi biri ku nsi, nga sirina kye mpulira, nga n'omusota singa gwannuma nalibadde nga sisobola guwulira. So after some time nga wayiseewo eddakiika eziwera n'enzira engulu. Nagenda okudda engulu nga sirina wadde geekwatako. Jjukira nali mu dress, kati eyo dress yali agiyuzizza nga ndi bwereere nga bwe nazaalibwa. Nayavula bwavuzi okutuuka ku main road ng'amaanyi sirina, nga nvaamu omusaayi nga nze nanzimbye feesi nga wonolaba omuntu agudde ku accident, bwentyo bwe nali ntunula. Kati munaye nga ntuuka ku main road ng'abantu bayitawo ku kkubo, abasooka okumpitako ndowooza balowooza oba ndi musezi kubanga nali bwereere. Dress yange nga bwe yagiyuza nagikwata n'engikola ki nga bwe weesiba bw'oti tawero, n'engyesiba nga tawero. Kati waliwo ababoda abaayitawo, kwe kujja bambi ne bakyama ne bantuukako ne baŋŋamba muwala obadde ki, ne mbanyumiza bambi. Kati owa boda eyali avuga n'ampa jaketi ye. N'agamba kati kye tugenda okukola ffe katukutwale tukutuse ku Gayaza Road. Okwokola eki ofunaawo okutandikirako, nze kale tewali buzibu. Munaye nga banvuga mpaka ku Gayaza Road, era bwe batuusa ku Gayaza Road ne bagamba munnange ekyo kye tusobodde. N'olwekyo funa wootandikira, nga banziggyako jaketi yaabwe nga ntandikirawo nga ndi bwere.